الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uruganda Allah subhanahu wa ta'ala abirenga sokusasa kwenye mibejo kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'abantu benjuye ne bashababe na uliyena n'atambula mu bufu empanga ku lunaku olw'enkomerero ng'otuza omwoyo gwange yejjamu okubeeranga tutya Allah subhanahu wa ta'ala kubeeranga buli omu onyiikira kutuukiriza amateeka ga Allah jalla waala nga bw'ayagala tugabeereko ate n'okuyitiriza okumusaba okusonyiwa kubanga obugayaavu bungi bwe tuba nabwo ku mateeka mangi olumu agamu ne tugatuukiriza ate agamu ne gabeera nga gamenyebwa mu mbeera ez'enjawulo. N'ekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atusonyiwa n'okutusaasira. Tuyitiriza okumusaba okutusonyiwa n'okutusaasira tubeere nga tumwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda, dakiika zino entonotono biidhnillahi jalla waala katubeeko n'ensonga emu oba bbiri ze tulaba mu ezo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ze yatusomesa. Tulabeyo sunna nga bbiri insha Allah mu ezo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ze yatusomesa. Omulamu ogu twatandika kumabega kwawo ku sunna 10 tujja kutambula nagwo mpola mpola biidhnillahi jalla waala. Kijja kuba kirungi eri oyo anaaba agenze nga agoberera. Ekyokubiri kijja kuba kirungi eri ffenna okubeera nga buli omu afaayo okukola n'okuteeka mu nkola ekyo kyaba ategedde era kiba kimutuusiddwako okusinziira ku busobozi bw'Irini subhanahu wa ta'ala. Kubanga ekyokubanga ensonga omuntu azimanyi naye ate nga tazikoze ekyo tekimugasa. Abayudaaya Allah subhanahu wa ta'ala mu kuboogerako mu Qur'an al-Karim yatulaga nti baabula bali kubuze bali nankani bali mu kikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala bali mu bukafiiri bakafiiri nisula kuba no tebamanyi sula kuba tebamanyi bamanyi ddala bulungi nnyo era nga bamanyidde ddala bulungi nnyo ensonga zonna bazimanyi bulungi olw'okuba tebazikola Allah jalla waala n'abanga atuwulira embeera ezibalimu okuba ne bakafiiri obuze n'ebikolimo bya Allah jalla waala baliko ya'rifunahu. Allah agaa nti ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaahum. Omubaka wasana baali bamanyi bulungi nnyo nga bamanyi abaana baabwe. Tebuuza nno baagaana okubeera ku mazima n'ogagoberera lwa butamanya, baali bamanyi. Ekibeera nga mutuufu si kirungi n'akamu n'akeddagala omuntu okugamba nti ekyo nkimanyi naye nga takikola. Kati okumanya okutuufu kwe kubeera kuliko okukola ekyo omuntu ky'amanyi. Sunna esooka mu audio njala okubajjukiza qiraatu al-ayatayni al-akhiratayni min surati al-baqarati. Qiraatu al-ayatayni al-akhiratayni min surati al-baqarati. Omuntu okubeera nga asoma aya 2 ezisembayo mu suratu al-baqara. Suratu al-baqara amanyikiddwa bulungi. Aya 2 ezisembayo omuntu okubeera nga azisoma sunna ntonotono eri awo giraba nyangu nnyo naye munnange bangi muffe etuyitako. Sahaba ayitibwa Abu Mas'udi al-Ansari radiyallahu anhu yagamba
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكوا الله صلى الله عليه وسلم يا جامع من قرأ هاتين الآيتين وممكننا أباسمي آية زنو إبدي من آخر سورة البقرة إذ سينبهم سورة البقرة في ليلة الناس مشيرو كفتاه آيزو زمو ماليرا آيزو كلاتي زمو ماليرا نوليشو سنة نيونيانغو بإذن الله جل وعلا سننه tuberenga tujikwatako tugikolereko biidhinillah gezaako okubeera nga ojijjukira ekyokubeera byakubeerawo nitwerabira naye gezaako okujjukira tuberenga oteeka mukola sunna eyo. Hadithi atugamba mu Sahih Bukhari mweri 15:8 ne Muslimu namba 8:8 okusoma aya ezo bbiri ezisembayo mu suratu al-Baqara obeera nga osoma mu kiro eyo sunna ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam agitusomesa. Man qara'a hatayni al-ayatayni min akhiri surati al-Baqarati omuntu asoma aya zino ebbiri ezisembayo mu surati al-Baqarati fi laylatin mushiro kafataahu zimumalira. Okusoma oyinza ozisoma ng'ozijja mu mutwe, oyinza okusoma ng'ozirabirako olabako mu Qur'an ne zikumalira engera kyamaanyi ofuna empeera nnene mukyo tolaba aya bbiri zokka naye zikumalira Allah jalla waala akuuma kiro kyonna zikumalira ne waba tosadde kiro tugeze nakantu otukusinza amaanyi n'obanga weebase mpaka ku makya zikumalira owulidde okuba n'obanga tosobodde kusaala kiro. Nolwekyo aya ezo tuzeekwata kuzisoma mu kiro nga hadithi wegamba bal nti sahaba omu ayitibwa Ali radiyallahu anhu yagamba nti yetasuubirayo muntu ng'alimu amagezi ayinza okwebaka nga tasomye aya ezo bbiri. Bw'atyo ye bw'agamba Ali radiyallahu anhu kugamba kyategeeza omuntu afumiitiriza n'okuba nno yerwanako okuba nno abeera bulungi mu dduniya ne mu nkomerero okuba nga aleeka omulimu gw'ogwo mutono naye ng'ateguliko empeera ye yaaki empeera eyo ennene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange abakkiriza amatendo amalungi amajjuvu gawakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba okusaasaka n'emirembe gye n'ebyengera bye byonna abiteeke ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ombaka sallallahu alayhi wa sallam tuwekatako ffenna okubeera nga tumusaalira. Okumusaalira okwo gwamusaalidde oganyulwamu kinene nnyo. Allah akusaasira emirundi egiri mu 10 bw'obanga osaalidde olusalya lumu lw'osalya omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ng'ezo zimanyikidde obulungi. Obooluganda abasiraamu bakubiriza nga nange neekubiriza okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, tumugondere tuleke kumujeemera, ate tumwebaze tuleke kubeera nga ate tuwakanya ebyo byatuwa mu byengera byo jalla waala. Mu budde buno biidhini subhanahu wa ta'ala katubeeko nemu ku sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallama ziyatusomesa ziyatukubiriza gyetulaba biidhinillahi jalla waala. Sunna eyo sinzibu nyangu ngera sunna zonna wezisigadde bwe ziri enyangu singa obungi enyangu, naye obugayaavu bwaffe tugayaala ya rabbi n'osanga omuntu n'agaalira ddala n'ava ku sunna naye ng'omuntu ogenda kufuuka muntu ayagala yaddala ayagala Allah subhanahu wa ta'ala kujjaho ngogoberedde omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ate era togenda kufuuka ayagala omubaka sallallahu alaihi wasallam
okwagala okutuufa okujjako ng'ogoberedde n'oteeka mu nkola ebyo byasomesa era byalagira. Sunna okwekwata ku kusoma essuula eyitibwa qul huwa Allahu ahad. Essuula eyo nnyangu, kyenkana buli musiraamu, omwana omuto n'omukulu n'eyasiramuse, kyenkana emu ku ssuula ze basookerako okuyiga nga n'ali hawundi tebannagikwata, qul huwa Allahu ahad. Essuula zino ssatu, qul huwa Allahu ahad, falaki n'ennaasi, bantu okuba olw'obwangu bwazo nnyo, bantu bazeetuma n'okuzeetuuma qul huwa Allahu yange, falaki yange, ennaasi yange. Okitegedde? Kale n'olwekyo essuula eyo nnyangu nnyo, ekubeera ng'omuntu ogisoma. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam atukubiriza mu hadithi ez'enjawulo eziraga ng'omuntu okubirizibwa okwekwata ku kusoma essuula eyo qul huwa Allahu ahad. Ezimu ku hadithi ezo sahaba ayitibwa Ubay ibn Ka'bi an rajul min al-ansari, ng'ajjamu ku sahaba b'omubaka sallallahu alayhi wa sallam ba ansari, yagamba nti qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama yagamba, man qara'a bi qul huwa Allahu ahad, man qara'a bi qul huwa Allahu ahad, oyenna abasomye qul huwa Allahu ahad, essuula eyo qul huwa Allahu ahad nabanga agisomye, فكأنما قرأ بثلث القرآن، فكأنما قرأ بثلث القرآن. oyo yenna abasomye essuula eyo qul huwa Allahu ahad n'agisoma aba afaanagana ng'asomye ekimu ekyokusatu ekya Qur'an. Owulidde oluganda? N'ekyo ensonga eyo beera nga tugyekwateko, beera ng'owekwata kusoma essuula eyo qul huwa Allahu ahad, obeere ng'ofuna obulungi obwate obunene ddala lwakwekwata ku sunna eyo y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. معاذ بن أنس الجهني عن أبيه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ بن أنس الجهني قد جاء كتاوي صحوى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قيء أجاك النبي صلى الله عليه وسلم قال، نبي صلى الله عليه وسلم يا جامع من قرأ قل هو الله أحد، وموت الناس يقول هو الله أحد حتى يختمها، ناجسما ناجي ملكو، أجسما واجي ملكو 10 مرات، emirundi 10، emirundi 10. Si emirundi 10 mu mwaka oba emirundi 10 mu mwezi oba emirundi 10 mu buwangazi bwe, emirundi 10 n'ogisoma n'ogimalako, n'ogisoma emirundi 10. Tugamba nti akasanga mbeera ku nsi nakusoma emirundi gisuka ne mu 10, nedda emirundi 10 n'ogisoma awo. Man qara'a, omuntu yenna aba asomye qul huwa Allahu ahad, n'asoma qul huwa Allahu ahad. Mu'adh ibn Anas al-Juhani an abihi bw'atyo gamba nti Omubaka sallallahu alayhi wa sallam agamba man qara'a, oyo yenna aba asomye qul huwa Allahu ahad, qul huwa Allahu ahad hatta yakhtimaha, n'abeera ng'agimalako 10 marrati, emirundi 10, asoma neggwako, bw'asoma neggwako. Bana Allahu lahu qasran fil jannati, omuntu oyo Allah amuzimbira olubiri mu jjana. Omuntu oyo Allah amuzimbira olubiri mu jjana. Nolwekyo baganda bange ensonga eyo nkulu nnyo, tubeere nga tugyekwatako. Soma qul huwa Allahu ahad, yekwatako, beera ng'ogisoma. Bw'ogisoma emirundi 10 n'ogimalako 10 n'ogimalako, Allah akuzimbira olubiri mu jjana. Jjukira nti omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama la yantiqu anil hawa, Allah agawa ma yantiqu anil hawa, talina kyayogera ng'ayogedde bwogezi ffa bw'atyo, wabula bwe kyayogera kyonna kiteekeddwa okubeera nga kituufu era amazima meereere. Bubaka nga Allah bw'atugawa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hadithi mweri musnad Imam Ahmada, omumanyi ayitwa Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ga hadithi tuufu. Abu Darda atugamba, Abu Darda radiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, gajaku nabbi sallallahu alayhi wasallam qala, nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba, ayajizu ahadukum, abangi omwe ayinza okulemwa
ombaka okubuuza kuno kwe yabuuza sallallahu alaihi wasallam tikwali kubuuza kwa kwano tumwe ansa nti yayinza okulemwa nedda kwali kubuuza kwa kwewuunya na kulaga na kulaba na kulaga nti no mtufu kiba kyewuunyisa omuntu okubanga asobola okulemwa ekintu nga kino kiba mumbeera bweti ayajizu ahadukum omukum ayinza okulemwa an yaqra fi laylatin thuluth al-Qur'an omukum ayinza okulemwa mu kiro kimu bwati okusoma ekimu ekyokusatu kya Qur'ani ayinza okulemwa ekintu ekyo qalu subhanahu wa gamba wa kayfa yaqra thuluth al-Qur'an mbaka wa Allah kugomba kwa sallallahu alaihi wasallam ekintu kitono nibo bamala bakinene ayinza ati okusoma ekimu ekyokusatu kya Qur'ani omugamba wa kayfa yaqra thuluth al-Qur'an mbaka wa Allah omuntu ayinza ati okusoma ekimu ekyokusatu kya Qur'ani kwa hiyo ekimu ekyokusatu kya Qur'ani zijuzu mmeka zijuzu 10 tegete qala mbaka wa sallama nagamba qul huwa Allahu ahad qul huwa Allahu ahad alhamdulillah ta'dilu thuluth al-Qur'an yenkana kimu kya kusatu ekya Qur'an yenkana kimu kya kusatu ekya Qur'an munjogere ndala fi riwayatin munjogere ndala ombaka wa sallama yagamba inna Allah amazana Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal jazza al-Qur'ana yatika Qur'an yajiteka mu ebitundu bi thalathati ajza'in yajiteka mu ebitundu bisatu fajala qul huwa Allahu ahad nabira qul huwa Allahu ahad ajfura juz'an min ajza'i al-Qur'an kitundu mitundu bya Qur'an ogabitundu bimeka bisatu yaqul huwa Allahu ahad yenkana kitundu kiramba kimu kya kusatu ekya Qur'an Karim hadisi Muslim weri ku namba 811 nolekyo baganda banga basiramu essula eyo nkulu nnyo gituli tuberenga tugikwatawo kubeera nga tugisoma nyangu nnyo buli omwera akiraba bulungi nnyo akimanyi naye kutuberenga tugisoma bire subhanahu wa ta'ala emanye nti nombaka sallallahu tukuiza okubeera nga tugisoma nga hadithi ezo bwe tuziwulidde tubere ku sunna ebiseera byonna obudde bwonna sallallahu jalla wa ala aberenga tukumutya aberenga tuwakola kululwe n'okugoberera mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatendo amalungi amajjuvu gawakitiwa Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba sokusasa kwenemirembe gye kumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama n'abantu b'enjuye ne basahaba be na buli yenna anaatawona muwofu mpaka ku lunaku olw'enkomerero oluganda nkukyo mwebwa nejjammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala tubeere nga tukola ebyalagira n'okuleeka ebyaziiza tumugondere tuke kubeera nga tumujemera aye tubeere abeebaza ebyengera byatuwa ebingi ddala. Oluganda ku mulamwa gwaffe gwetwatandika ogw'okulaba sunna ez'enjawulo biidhini subhanahu wa ta'ala gwe twatuma sunna 10 katulabeyo sunna emu biidhinillahi jalla waala mu odiyo eno mu budde obutonotono insha allahu ta'ala. Sunna eyo nga ekwatagana n'ebiseera yaffe ebyokwebaka bwe tuba tugenza okwebaka emiku eyo mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yatusomesa nga sunna agenda kwebaka okubeera nga tubikola ighlaqu al-abwabi inda an-nawm ighlaqu al-abwabi inda an-nawm okubeera nga tuggala emiryango n'amadirisa bwe tuba nga tugenda okwebaka. Ighlaqu al-abwabi okubeera nga tuggala emiryango inda an-nawmi bwe tuba nga tugenda okwebaka. Sunna eyo mbaka Muhammad sallama yagitulagira n'agitusomesa omuntu naddala bwebanga tewali bwetaavu nnyo wakugula badirisa naki beera nga wekwata ku sunna eyo. Oyinza okuba ennyumba mathalan omuntu ayinza okuba bafunye obwetaavu bw'okugulawo okwo ekyo kirala naye bwe kitaba ekyo ekiri sunna omuntu ng'ogenda okwebaka sooka oggale emiryango egy'ennyumba ate obeere nga oggala n'ago amadirisa. Hadithi Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma atugamba
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكوا الله صلى الله عليه وسلم يغامبا أطفئوا المصابيح إذا رقدتم مما مugenda okwebaka musooke muzikize amataala ago gonna agaaka ettaala ezo ezaaka zimukumye musooke muzikize waghalliqul abwaaba ate era mubeere nga muggala emiryango wa awku al asqiyata n'ebyombo byemuteekamu ebyokunywa byonna mubeere nga mubisaanikira bulungi wa khammiru ttaama wa sharab n'emmere mubeere nga mugibikkako muyinza okuba mwadde ku mmere neebanga esigaddewo oba mulina gye mwafumbye mu mbeera bwe zityo mubeere nga mugibikkako wa sharab n'ebyokunywa nabyo mubeere nga mubikkako toleka mmere nga eyasamye bwatyo toleka mba nga zaasamye bwe zityo emmere mbeere nga mugibikkako bafumba lumonde bafumba muwogo bafumba ebyokulya byonna ewulidde bamugaati ekyokulya kyonna tokirekaawo nga tokibiseeko kireke nga okibiseeko n'ebyokunywa bwatyo mbaka wasalama batusomesa kyembadde njagalamu nnyo muno hadithi eno kyekigambo kyenjogedde wali mu kutandika ekyokubeera nga bwe tuba tugenda okwebaka tusooke okubeera nga tuggala emiryango. Imam Ibn Abdulbari rahimahullahu taala mu kitabu kya al-Istidhkaaru yagamba وفي هذا الحديث حديث يو الأمر بغلق الأبواب mulimu okubeera nga mbaka wasana tulagira okubeera nga tuggala emiryango min albuyut minango gy'ennyumba fi llayli mwekiro we tuba tugenda okwebaka agawa tilka sunnatun ma'murun biha eyo nno sunna twalagirwa okubeera nga tuggala emiryango naye ekyo baganda bange enkola tubeere nga tugikwatako kubanga omubaka wa sallama egyo tulagira nga muwulidde mu hadithi eyo ate era nga muwulidde omumanyi oyo Ibn Abdulbari rahimahullahu taala bwe yayongera okubeera nga tukkaatiza n'okubeera nga tunyonyola ensonga eyo. Hadithi eyo mweri mu Sahih al-Bukhari ku namba 1524 ne Muslim mu 2012. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برغاندا ماتيندو أمالونجي أماجرو قواتي الله سبحانه وتعالى tumusabase okusasaka n'emirembe yeku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama n'abantu b'enjuye ne basahaba be n'obuli yenna n'atamula obufu empaka ku lunaku olw'enkomerero. Nkuuti omwewo nejjamu okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala tumusinze tumugatta ku kintu kyonna ensonga yatondesa kumusinza jalla waala wahdahu la sharika lahu nga talina kyagattibwako. Tulagira natugamba nti wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an, musinze Allah temugattako kintu kyonna. Tumusinze tumwawule tumugattako kintu kyonna mu nzikiriza n'ebigambo n'ebikolwa. Era ku nsonga endala b'Oluganda bakkiriza tubeere nga tugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, ddiini tugikolenga ng'omubaka bwe yagisomesa sallallahu alayhi wasallam. Era omubaka wasallam gwe tuba tugoberera yekka tumwawule mu kumugoberera alayhi salatu wassalam nga amanyi waffe batulaga nti Allah jalla waala ngwe tumawulamu kumusinza tubeera tumugattako kintu kyonna. Era bwe tulina okubeera nga twawula omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu kugoberera omubaka tetumusinza tumugoberera bugoberezi. Allah jalla waala gwe tusinza yekka subhanahu wa ta'ala, naye omubaka sallallahu alaihi wasallam yekka gwe tugoberera kubanga Allah gwe tulagira okubeera nga tugoberera. Buli nno omumanyi n'abalongo batukulemera bonna tubagoberera olw'okuba nga bagoberedde omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. N'ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam tulina okubeera tumugoberera mu mbeera zonna. Baganda bange basiraamu, twatandika omulamwa gwe twatuuma essunna 10 biidhini subhanahu wa ta'ala. Essunna ezo 10 tugenda tuziraba mpola nkakasa bulungi ntujja kuziraba biidhini llahi jalla waala mu mbeera ey'empola eno tujja kugenda tuziraba. Leero insha Allah katulabeyo sunna endala mu ezo ezajjibwa ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Okumanya kirungi, naye ekisinga okubeera ekirungi kwe okumanya ate omuntu nabeera nga atadde mu nkola. Twagamba nti abayudaaya abanaswara abali abakafiri Allah byeyogerako mu Quran baali bamanyi
baali bamanyi naye bafuuka bakafiiri olw'obutakola kumanya okwo okitegedde baali bamanyi naye bafuuka bakafiiri olw'obutakola kumanya okwo kwakola kubamanyi Allah agamba nti yarifuunahu kama yarifuuna abnaahum mbaka baali bamanyi bulungi nnyo n'obusanga n'amateeka g'eddiini bagamanyi bulungi nnyo nga bamanyi obutuufu bwago nga bamanyi abaana baabwe ng'omuntu bamanyi nti oyo omwana wange baali bakimanyidira bulungi nti obusiraamu eddiini entuufu era omubaka wa sallam mutuufu ye nabbi Allah gwe yatuma asembayo bannabbi bonna naye ne bagaana okubeera nga bamugoberera bafuuka bakafiiri kano ekyo okumanya n'omanya nnyo naye nga tokola by'okumanyi ekyo munnange si kirungi wabula ate okubanga omuntu amanyi kitono naye ng'akikolerako ate oyo mulungi nnyo okusinga amanyi ebingi nga tabikola naye kyonna ekikusomeseddwa mu busiraamu nga kituufu Allah subhanahu wa ta'ala yakitugamba tukikole mbaka wasana akitusomesa bw'obanga okifunye beera nga okiteeka mu nkola biidhinillahi jalla waala ebbanga lyomala nga obusobozi tebukubuze kubanga obusobozi oba obuze ate ekyo eba efuuse ensonga ndala n'obusobozi oba buli beera nga oteeka mu nkola ekyo nakyo bakikusomeseddwa sunna astiwaaku ma'a alwudu'i kiri sunna omuntu okubeera nga osenya nga ofuna wuzu okufuna wuzu obeere nga osenya sunna eyo nno bannaye tugyekwateko nnyo nno tufuna wuzu emirundi olumuyinza okufuna emirundi 5 olumuyinza okufuna emirundi emeka olunaku tufuna wuzu beera nga olwogenda okufuna wuzu oteeka sunna eyo mu nkola jjukira oluganda omukkiriza buli oteeka sunna mu nkola empeera zigenda ku akawunti yo tuli mu kukola tunoonya ki tunoonya jjana naye jjana omuntu agenda gifuna nga talina mpeera talina mirimu minungi yakola ibeera nga okola emirimu emirungi biiri subhanahu wa ta'ala egyosobola okubeera nga Allah akuwa empeera egimuko emirimu emirungi kwe kubeera nga tubeera ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ekyo sunna okubeera nga omuntu baafuna wuzu abeere nga asenya kyonna kiba kikutegeeza nti omuswaki obeere nga nagwo buli kiseera buli budde bw'ogenda okufuna wuzu obeere nga osenya hadithi أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه يتقام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أمبك والله صلى الله عليه وسلم يقام قال يقام لولا أن أشق على أمتي سنغسات يا وقالوا بي زبان تباتي بينا چانجي لأمرتهم نالي بدين بلاغرانغا چتيكا كوو يقولونغا چتيكا بيستواكي أكبرانغا بسنيا مع كل وضوء كبولي وزو bwebanga afuna wuzu babeerenga basenya n'ekiragiro kino sikyateeka nti omuntu atakikoze afuna musango naye nga weekiri nti akikoze afuna ki empeera Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yagamba singa kyali kyatteeka omubaka lwadde akitulagira niwe kyalwadde nga omuntu akijjamu kaluubiriza kuba ekyetteeka ne kiba kikaluubiriza kirina okubeera nga kiragirwa lwampaka omuntu abeere nga akibeerako naye si kyatteeka nti omuntu akireka afuna musango tafuna musango so nga n'atakikoze tafuna mpeera akikoze yekka yafuna empeera ogenza okusenya okufuna wuzu nobeera n'omuswakigo nosooka n'osenya lwaki osenya kubanga omubaka wa sallama yagamba lawula an yashqa ala ummati la amartuhum bisiwaaki maa kulli wudu'i singa sikyatya kukaluubiza abantu ba kibiina kyange naali balagidde nga kyatteeka kubo okubeera nga basenya ku buli wuzu n'ekyo nekibeera nga kusenya kuno si kwatteeka nti omuntu akolesa afuna omusango kusenya okuli sunna etali yabwatteeka omuntu agikoze abeera nga afuna empeera era mu hadithi endala yajja ku Aisha radiyallahu anha hadithi eri musnad Imam Ahmad amweri ku namba 928 ne abalala Imam Aisha radiyallahu anha yagamba nti kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tahurahu ngagira kumbaka sallama ga kunna nu'iddu lahu twalinga tumuteekera siwakahu omuswakigwe wa tahurahu n'amazzige ag'okufunisa wuzu fayab'athuhu Allahu ma sha'a yab'athahu Allah naberanga muzukuisa nawa bayagadde omuzukusiza gamba buyabanga agenda okwebaka ngamutegekera omuswakigwe sallallahu alaihi wasallama n'amazzige agawuzu fayab'athuhu Allahu Allah naberanga amuzukusa ma sha'a yab'athahu min al-layl Allah wayagadde okubeera nga amuzukusiza
mukiro fayatasawwaku maka sallama ngasoka nasenya wayatawaddau nabiranga afuna wuzu wa yusalli nabiranga asala soka kusenya nafuna wuzu nabiranga asala hadisi Muslim eri ku namba 746 nojo tuberenga sunne tujje kwata ko baganda nga Islam bera no muswachigo gino kufuna wuzu beranga osenya awano amanyi bawukana muko ombagamba nti tusenya nga tunatandika wuzu tusoka kusenya bwema okusenya tunaaba mu ngalo then tugenda maaso ne wuzu abamanyi asinga mungi bagamba tusenya tusoka kunaaba mu ngalo kusoka nona mu ngalo katonna kunyunguza mazzi mu kamwa nosoka nokulaki noseka nosoka nosenya kikulu nti nokusenya ku wuzu kusenya ku wuzu berengo teka sunne mu nkola oluganda omusiramu وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبولغاندا matendo malungi amajuru gashitu Allah subhanahu wa ta'ala tumusasa okusasa ko nebirembe je kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam n'abantu benjuye ni basobabe ndabuli yenna anagoberera obufuwe mpaka ku lunaku olw'enkomerero oluganda abasiraamu kutumwe gwangeja mu kubeera nga oti Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga tukola emirimu gyonna gyalagira okukola batu malango obusobozi bwajo bwebuli tuberenga twewajaddele byaziza buli mumu aberenga alwanyisa omwoyo gwe okubeera nga agujja ku ekyo kyonna kigukola naye nga Allah subhanahu wa ta'ala ekiziiza kubanga batagulwanyisiza ate kiyinza okubeera nga kimufuukira ekyokubeera nga ate afuna okubonerezebwa ng'avudde mu bulamu buno obw'edduniya oluganda abasiraamu nekubiza namwe bakuzo okubeera nga tugoberera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nsonga zonna ziyasomesa tubeere nga tuzikwatyako ddala tuzibeereko jjukira nti wolobeerako ekyo omubaka wasallama kyeyasomesa obeera obuli kulungamu ate obeera nga gwe kennyini ofuna empeera biidhinihi subhanahu wa ta'ala mu odiyo eno mu dakiika ezaayo zina Allah zana atusobozesezza katujjukanyeyo n'okulaba emu ku sunna za nabbi sallallahu alayhi wa sallam tulabe sunna bbiri insha allahu taala mu bumpi ddala mu bufunze ddala sunna ezo si nzibu ng'era sunna endala zonna bwe ziri naye okuteeka mu nkola kwe kuzibuwala naye ng'omuntu bw'aziwulira awulira nga kintu kya bulijjo nsonga nnyangu nnyo naye okuteeka mu nkola kwe kuzibuwala ekyo buli omu yamanyi ekiri mu mutima gwe era buli omu yamanyi enkola gy'akolamu jakulaba omuntu ng'ensonga nnyingi z'oyiga mbaka wasallama yakola bw'ati mbaka yagamba bw'ati mbaka yagamba bw'ati mbaka yagamba bw'ati kino mbaka yakyogera kino mbaka yakigamba kino mbaka yakiragira ng'olaba bintu byangu tebyetaagisa nnyo bw'ati nno omuntu bimukaluubiza naki naye ng'okubiteeka mu nkola we wali obuzibu nga bantu tebateeka mu nkola n'ekyo tubeere nga buli mwafaayo baganda bange okuteeka mu nkola ebyo omubaka wasallama yasomeza sunna omuntu bw'abanga agenze okwebaka mu buliri bwe abeere nga yeebakira ala shaqi al ayman okwebakira ku saidi eya ddyo teri muntu alina saidi ya ddyo sunna omuntu okubeera nga aba agenze okwebaka mu buliri bwe yeebakire ku saidi eya ddyo sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam weebakire ku saidi eya ddyo
ng'okikoze kugoberera mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Sunna bangi bagigaalirira. Era sunna omuntu abanga agenze okwebaka nga yebakidde ku saidi ya ddyo okubeera nga omukono gwe guno ogwa ddyo wad'u yadahu al-yumna tahta al-khadd al-ayman, wad'u yadahu al-yumna tahta al-khadd al-ayman, okubeera nga omukono gwe ogwa ddyo aguteeka wansi w'ettama lye erya ddyo. Sunna bbiri ze njagadde okubajjukiza mu ssaawa mu budde buno. Bw'oba omuntu agenze okwebaka otulo twe abeere nga yebakira ala shaqqi al-aymani ku saidi ye eya ddyo. Eyo sunna ya nabbi sallallahu alayhi wasallam. Ate era sunna omuntu abanga yebakidde ku saidi ya ddyo okubeera nga ateeka omukono gwe yadahu al-yumna, omukono gwe ogwa ddyo aguteeke tahta al-khadd al-aymani, wansi w'ettamali erya ddyo. Hadithi ejoku al-Bara bin Azib radiyallahu anhu. Al-Bara bin Azib radiyallahu anhu yagamba anna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, umbaka wa Allah sallallahu alayhi wasallama qala yagamba idha akhadhta madja'aka, bwobanga ogenze okwebaka webaka ku buliri bwo, fatawadda wudu'aka lis-salati, ng'ogenda okwebaka ku buliri bwo, obanga ng'ogenda okwebaka ku buliri bwo, ogenda okwebaka, fatawadda wudu'aka lis-salati, sooka ofune wuzu nga gy'ofuna ng'ogenda okusaala. Thumma ttaji' ala shaqqika al-aymani, oluvannyuma webakire ku saidi yo eya ddyo ng'otuuse ku buliri, wuzu gifune ng'ogenda ku buliri, naye wotuuse ku buliri okwebaka. Thumma ttaji' ala shaqqika al-aymani, oluvannyuma webakire ku saidi yo eya ddyo. Thumma qul Allahumma inni aslamtu nafsi aslamtu wajhi ilayka, mpaka hadithi nga bwegenda. Kyemba njagalamu wano mu hadithi eno kwe kujjukiza oluganda omusiraamu nti omubaka wa sallama yalagira naga thumma ttaji', oluvannyuma bw'oba ng'ogenze okwebaka obeere nga webakira ala shaqqika al-aymani, ku saidi yo ku ludda lwo olwa ddyo kuba webakira. Hadithi al-Bara bin Azib radiyallahu anhu bwatu batugaa nti omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama bwe yamulagira, bw'alagira sahaba oyo abalagidde fena. Hadithi batugamba nti Bukhari mweri ku namba 247 ne Muslimu 2710. Sunna itegereka bulungi biidhi subhanahu wa ta'ala. So nga ate Sheikh ayitwa Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah bweyayogera ku sunna eyo ng'annyonnyola ekitabo kya Riyadus Salihina, yagamba nti omusiraamu alwanyise, agamba nti abasiraamu bagamba nti weyebakira ku ddyo tafuna bulungi tulo, agamba yebakira ku kkono wawule afuna olungi otulo. Yagamba nti omusiraamu ekyo abeere nga akirwanyise, abeere nga akimanyi nti bweyebakira ku ddyo abaali ku ibaada mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga bali mugwera mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alwanyise embeera eyo, agende ng'ava ku kyokwebakira ku kkono mpola mpola, abeere nga omwoyo gwagulwanyisa agumanyiiza okwebakiranga ku ddyo, kubanga akimanyi nti nno ali mugobera mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Twagamba mu audio tuyakula sunna bbiri. Sunna endala twagamba ey'okubeera nga omuntu aba agenze okwebaka yebakidde ku ddyo, ate kiri sunna okubeera nga omukono gwe ogwa ddyo aguteeka wansi w'ettama lye erya ddyo. Hadithi ejja ku Hudhaifata radiyallahu anhu yagamba kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, nabbi sallallahu alayhi wasallam yalinga idha akhadha madja'ahu min al-layl, yalinga aba agenze okwebaka ekiro, wada'a yadahu tahta khaddihi, ng'omukono gwe aguteeka wansi w'ettama lye. Bw'atyo batugamba Hudhaifa radiyallahu anhu ti omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama kana idha akhadha madja'ahu min al-layli, yalinga aba agenze okwebaka ekiro, wada'a yadahu tahta khaddihi, ng'ateeka omukono gwe wansi w'ettama lye. Tuga hadithi mweri mu Sahih Bukhari namba 614. Ateeka wansi omukono gwe wansi w'ettama lye. Kakati mu hadithi endala ya al-Bara bin Azib etunyonnyola mukono ki gwe yateekanga wansi w'ettama lye. Al-Bara bin Azib tuga nti nno anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama, nabbi sallallahu alayhi wasallama yalinga idha awa ila firashi, nga waba agenze ku buliri bwe okwebaka, wada yadahu al-yumna
ng'ateeka omukono gwe ogwa ddyo tahta khaddihi wansi w'ettamalye bw'atyo atugamba Al-Bara ibn Azib nga bwe kiri musnad Imam Ahmad ku namba 1872 nolwekyo bw'oba ogenze okwebaka tuba tugenze okwebaka tubakira ku sayidi ya ddyo nga hadisi tugiwulidde ate tubeerenga omukono gwaffe omukono gwe ogwa ddyo guteeke wansi w'ettamalyo ezo zombi sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah yagamba naddala sunna eno y'okwebakira ku sayidi ya ddyo ate yo ekubirizibwa nnyo okusinga kweno y'okuteeka wansi omukono oguteeka wansi ettama erya ddyo nayo sunna naye ate eriyo ekubirizibwa nnyo okusinga kweno tegedde kale bw'oba kale ng'olemereddwa eno okuteeka wansi omukono oguteeka wansi ettama erya ddyo ate eriyo okwebakira ku ddyo yobeera ng'ogirwanako nnyo so ate werawo naabo ogirwanyeeko era naye nejja kubeera nga biidhinillah eyanguwa kubanga eno egoberera eri ey'okuteeka omukono wansi w'ettama erya ddyo egoberera sunna y'okwebakira ku sayidi eya ddyo. N'ekyo baganda bange ensonga gyadde okubajjukiza mu budde buno tubeere nga sunna tugyekwatako zombi tuzyekwateko walabanga eyinza okusaaga ntonotono bwe zityo naye munange empeera mpitirivu gy'ofuna bwebanga ogobedde omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu nsonga yonna ate okumugoberera n'okuteeka mu nkola byalagira kwe kumwagala kwennyini okutuufu okumwagala okutuufu kumugoberera okumwagala si kwakwogera bwogezi wabula kumugoberera sallallahu alaihi wasallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Matendo amalungi amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba sokusasa kwene emirembe gye ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'abantu b'enjuye ne basahaba be na buli yenna anatambula mu bufu mpaka ku lunaku olw'enkomerero. Oluganda basiraamu kooti omwe wenejja mu kubeera nga tumutya subhanahu wa ta'ala tumutya jalla wa ala tubeere nga tumusinza yekka wahdahu la sharika lahu nga yekka gwe tusinza tetumugattako kintu kyonna mu nzikiriza n'ebigambo ne mu bikolwa twewalye ddala okubeera nga tuba n'enzikiriza yonna erimu okubuusabuusa mu ddiini oba erimu embeera yonna ekontana n'enzikiriza Allah subhanahu wa ta'ala gy'atwagala tubeereko ey'okumwawula yekka mu bwomu bwe tumugattako kintu kyonna. Baganda nga abasiraamu bakuluza okubeera tugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ddiini tugiyimirizeewo ku lwa Allah ate tugikole nga omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yagisomesa. Ku mulamwa gwaffe gwe tuzze tulaba essunna 10 biidhinillah jalla waala mu odiyo eno kutulabayo sunna emu mu sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Sunna eno nkulu nnyo naye bangi muffe tetugifaako tugigaalirira. Kirungi eddiini yaffe y'obusiraamu buli nsonga yonna gitusomesa kisigale iffe abagirimu okubeera nga tugikwatako tugibeereko tufune okuganyulwa kuno ku nsi n'oluvannyuma lw'okubeera nga tuvudde mu bulamu buno bw'edduniya. Emirembe gyonna n'emitawaana gyonna girina kuno ku nsi butagoberera busiraamu. Emirembe gyonna n'emitawaana gyonna girina kuno ku nsi butagoberera busiraamu kitegeereza ddala bulungi nnyo era n'ebizibu byonna omuntu byagenda okusinkana ng'avudde kuno ku nsi butabeera ku busiraamu. Okwesiima n'okubeera obulungi n'okubeera obumu n'okutegeeragana n'okutambulira mu mbeera ennungi kuno ku nsi nga tuli ku busiraamu. Era bwe kitabo kiri ddala omuntu aneesiima n'okubeera ng'afuna okwesiima n'okubeera obulungi ng'amaze okuba kuno ku nsi lwakuba yali ku busiraamu. Kwe tubeere ku busiraamu Allah subhanahu wa ta'ala buyassa ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Sunna ya mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama egamba nti kafu as-subyan awwal al-maghribi kafu as-subyani awwal al-maghribi okubeera nga abaana tubaziiza okutambula n'okufuluma mu mayumba awwal al-maghribi ng'obudde bw'amaghribi bwakayingirawo bwe buti budde enjuba yakagwa budde bwakaziba
sunna okuberanga abaana tubaziiza okutambula n'okufuluma badduka badde no badde eri Omubaka sallama tulagira tubaziize. Sunna eyo baganda bange bangi tetugikola, naye osanga emitawaana mingi egiri mu baana baffe naffe gye tufuna mu mbeera zaffe olaba tuteeka sunna eyo mu nkola okubeeranga kafu subyan, okubeeranga abaana tubaziiza okutambula n'okufuluma awwal al-maghribi, nga magharibi yakatuuka bisire ebisooka bya magharibi awo mpaka isha wetuukira obudde bwonna obwo bwakugaana abaana kufuluma na kutambula na kudduka. Sunna ya Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye osanga obwana mu kiseera ekyo magharibi etuuse budduka budde olaba tamanya sunna ya Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Obudde okuva ku magharibi ng'etuuse mpaka nga kuyisha obudde bwe butyo obwo budde bwa kugaana abaana kutambula na kwetolatoolola na kudde no kudde eri babeere wamu, babeere mu nju watule wamu, babeere nga bali mu kifo kimu. Hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma yagamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, Omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama yagamba idha kana junhul layli aw amsaytum, obudde bubanga buzibye banga muongezezza ategeeza ng'enjuba yakagwawo, fakuffu sibyanakum, mubeerenga muziiza abaana bammwe okutambula babeere wamu babeere mayumba nenga teri kutambula okukudde n'okudde eri onayisinganya munne onadde eno badde eri. Fa inna shaytaana, kubanga shaytaan yantashiru hina idhin, mu biseera ebyo enjuba kugwa biseera ya magharibi bisookera ddala awo obudde bwa magharibi obusooka shaytaani awo mu kiseera ekyo zibeeranga zisaasaana, ziba zisaasaana, sitaano majinni shayatiin ziba mu kusaasaana mu kiseera ekyo. Omubaka asala agenda maaso atuga fa idha dhahaba sa'atu min al-layli fakhalluhum, kati bwobanga budde bumaze okugenda bumaze okuba tino enjuba egudde bulungi ddala n'akazikiza kamaze okubeera nga kagiraako akamagaribi kagenze kaggwawo, fakhalluhum, kati mbeere nga mbata baleke. Waghliqul abwaba, mugale n'emiryango sunna twagirabye. Wadhkuru simallahi, mubeere nga mwogera n'ennya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ash-shaytaana, kubanga shaytaani la yaftahu baban mughlaqan, shaytaan tesobola kugula mulyango omuntu guyasomeddeko bisimillah nga aguggala, tesobola kubeera nkolaki ng'egugula. Ekyo ntera okulaba amaduuka amu nga baggala amaduuka nga tebasomeddeko bisimillah. Somerako bisimillah ku dduuka lyo ng'oluggalawo edduuka lyo, shaytaan tajja kusobola kubeera ng'eggula, oggala omulyango gwosomerako bisimillah. Omubaka basona tuga nti mbuyenga mwogenya Allah jalla waala, kubanga shaytaan sobola kubeera ng'ekolaki. Kyenjagadde mu hadithi eno okusinga kwe kubeera nga abaana obudde obwo enjuba weegwira magharibi mpaka kuyisha obudde obwo butyo obwo tubeere nga abaana tubaziiza okutambula okudduka okudde eno okudde eri. Sunna ya Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi atugamba Bukhari mweri ku namba 1334 ne Muslimu ku namba 1212. Bwatu watugamba mu njogera ya Muslimu Omubaka yagamba la turusulu fawashikum, ebisolo byammwe n'emaayi zammwe temubita mu kiseera ekyo ng'enjuba eri mu kugwa. Wasubyanakum, n'abaana bammwe temubata kubeera nga batambula mu kiseera ekyo ng'enjuba eri mu kugwa, egudde oluvannyuma lw'okuba enjuba ng'eri mu kugwa, n'oluvannyuma okubeera nga egudde mpaka nga obudde nga bwayisha bwe butyawo. Idha gabat ash-shamsu, enjuba ebanga egudde, hatta tadhhaba fahmatu lisha, mpaka nga akadde ako kamaze okubeera nga kagenderera mpaka nga obudde bwayisha bwe butyawo. Fa inna shayatina, kubanga shayatin mu kiseera ekyo tamba'ithu idha gabat ash-shamsu, zisitukkanisako okubeera nga zeetala zidduka zidde ne zidde eri enjuba bwebanga yakagwa. Hatta tadhhabu fahmatu lisha, mpaka nga kazikiza akube kati akalwa katwa maghribi n'isha kamaze okubeera nga kagenda. Hadisi Muslimu namba 2213. Nolwekyo tubeere nga abaana baffe tubaziiza okutambula mu biseera ebyo. Sunna ya Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunna tubeere nga tugyekwatako. Omanyi bagamba atakikoze tafuna musango, naye munnange olaba akabenje kogenda okusinkana, omwana wo kagenda okusinkana agenda kutomegana ne sitaane, shayaatini yatomegana nazo, abeeraawo nga shayaatini zamukola kizamuyiga mu biseera ebyo. Manyi batugamba nti nno zimu ku nsonga lwaki shayaatini zisituka mu biseera ebyo, kubanga shayaatini zifuna nnyo amaanyi mu biseera akazikiza nkazze. Ensonga lwaki olaba omanyi bagamba bamu nti kale enzirugavu ebeeramu nnyo shaytaani okusinga ekkala zonna. Owulidde, kati n'enzikiza eno ebeeramu nnyo shaytaani okusinga ekitangaala.
kati ng'eki kyonna nti emisana kiba kitangaala ziba nafu kati obudde bwe kaweze bujja ngeri akazikiza kyekaba kazze kazifuna amaanyi ne ziba nga zongera okufuna amaanyi n'ensonga kizituuka nekola kiko ne bagamba nti era kiyinzika okuba nga mu kiseera kiba zinoonya waako sula ngonna mmanyi nti omuntu bwayingira waka n'atagenderera Allah jalla waala sitaani zigamba zijja kusula mu njuyi nti baganda bange abasiraamu tubeerenga essunna eyo tugyekwatako abaana baffe budde bw'amagezi bwa butuuse enjuba egwa tubagaane okutambulatambula kudduka kudda eno kudda eri babeere mu kifo kimu batuule wamu nga nabbi wa sallam yatulagira mu hadiisi eyo nga bwe tugiwulidde omanyi ayitibwa الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى بيرينغا يونغيرا كوغيرا كسنة النبي صلى الله عليه وسلم يغانا ويسن يغانا انتينو كيرمو ازمو كسنة النبي صلى الله عليه وسلم يسنو كيري السنة وكف الصبيان وكويرانغا بانا تبغانا كتابل بيسير بيو والماشية أول ساعة من الليل نيوسو يفوق بيران تبغانا كتابل بيسير بيو nga ka ikiro kyaka kola kikyakweranga kiyingirawo baganda wange basiraamu sunna tugikwatako ne sunna zonna biidhinihi subhanahu wa ta'ala buli omuntu wekwatako sunna ofuna obulungamu nobeera nga ofuna empeera nokubeera nga ogenda kubeera mu bantu abaagalya ddala omubafaasilima omwagala okutuufu kwekubeera ku sunna ze alayhi assalatu wassalaam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatendo malungi amajjuvu Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba soksaasa kwenemirembe gye kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abantu b'enjuyi ne basahaba be na buli yenna anatala obufu mpaka kunaku olw'enkomerero ku mulama gwe twalaba gwe tuze tulaba sunna 10 biidhinillah jalla waala mu audio eno katulabeyo sunna emu ku sunna ezo z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam biidhinihi subhanahu wa ta'ala osanga Allah jalla waala natugasa nayo mu bulamu bwaffe biidhinillahi jalla waala. سنة إغلاق الأبواب أول المغرب وذكر اسم الله تعالى كري السنة إغلاق الأبواب أول المغرب وكبيرانغا يميرانغو جمع يمبغا في تجيغالا nga magaribi yakayingira enjuba yakagwa sunno okubeeranga biseera ebyo tuggala emiryango gy'amayumba gaffe wa dhikru smallahi ta'ala n'okubeera nga twogera erinnya Allah jalla waala mu kuggala emiryango egyo egy'amayumba ekyo ne bakitwaliramu n'amadirisa gonna nekyo sunna eyo tugyekwateko baganda bange nga tugenda kulaba hadithi egyogerako okuva ku nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam okubeera nga omuntu oggala emiryango gy'ennyumba yo nga enjuba yakagwa budde omagabi bwakayingira. Ensonga eno si yemu neeri twayogeddeko mu audio eyise tugenda twagirako nedda gye twalaba yali egamba okuggala emiryango bwe tuba nga tugenda okwebaka biseera by'okwebaka wali okuggala emiryango egy'ensonga ndala neeno yo okuggala emiryango ng'enjuba yakagwa omagabi yakayingira nayo nsonga ndala. Emiryango enjuba yakagwa kiri sunna okugiggala emiryango gy'amayumba mpaka obudde bw'amagabi bugweramu obudde bw'amagabi awo akazikizaako ekagweramu awo tuba tugiggula dino tuba tutuuse okwebaka sunna okubeera nga tuggala emiryango zoza ensonga entegereka bulungi biidhini subhanahu wa ta'ala. Nekyo sunna tugyekwateko baganda bange buli alina ennyumba mwasula obudde bw'amagabi bwange bwakatuuka buti enjuba yakagwa beera nga oggala emiryango gy'ennyumba yo kubanga omubaka akiragira. Hadithi ejjoku Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma yagamba nti qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallama omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallama yagamba idha kana junhu layli aw amsaytum bwe kibanga ekiro kyakayingirawo bwe kiti obanga muwungeezezza akawungeezi fakuffu subyanakum abaana mmwe mbagaana okutambula babeere wamu
nga tebatambula fa inna shaytana yantashiru hina idhin kubanga shaytan bisiri ebyo kirunga kyakayingirawo zibeera zisaasaana fa idha dhahaba sa'atu min al-layli fakhalluhum bwanga obudde buyise obutambudde bugenze budde nga hadith endala twalabye egamba obudde azikiza kamagbe kamaze okubeera nkagenda fakhalluhum berenga batambule bagende ku byabwe waghliqul abwaba muberenga mugana emiryango biseera ebyo ebyamagribi nga yakayingira wadhkuru ismallahi atemberenga mwogere Allah subhanahu wa ta'ala mugende bismillah fa inna shaytana la yaftahu baban mughlaqan ba shaytan tayina mani gaggula mulyango gonna gugaddwa ng'omuntu ayogeredde ku ekigambo bismillah enyera Allah subhanahu wa ta'ala yogedde kyembajala mu hadithi eyo yensonga y'okubeera nga omubaka atugamba mu kiseera ekyo n'atugamba sallallahu alaihi wasallam waghliqul abwaba muberenga muggala emiryango mu kiseera ekyo nga magaribi yakatuuka obudde bwakaziba mpaka nga azikizaako kakoze ekyo kamaze okubeera nkagwayo kubanga shaytaani biseera ebyo zibeera zeetalaatala zidde eri bagende amanyi bagamba tezimu ku nsonga eziri mu ekyo ntino ziba zinoonywe zikulaki wezinasula kati goba togadde emiryango gyo nti shaytaani zeesozze bulungi mu nnyumba yo kale bwe zinaakutawaanya ekiro ne zibeera nga zikufungamako ekyo tokyewuunya kujeemera mubaka sallallahu alaihi wasallam neyawukana ku sunna ye bawukana ku sunna kugenda okukusa ne sitaani zibeere nga zikucyankalanya mu nnyumba yo oloote ng'obuuka mu bbanga oloote ng'olaba ente ekutwala oloote ng'ogenda mu nnyanja oloote obeere mu nnyumba n'eswala ekuyiteko galina okubeera ng'osaala obeere ng'olowooza shaytaani yokka olowooza kukola haramu mu nnyumba eyo kubanga shaytaani zeesozze ennyumba yo ng'obudde buwungeeraawo ng'enjuba egwa waganya okukola ku sunna y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam hadithi tujulidde bulungi mbaka sallallahu tugamba nti nno idha kana junhul layli wadde bubanga buyingiddewo ekiro kiyingiddewo awo amusaitu mwanga muongezaawo fakuffu subyanakum abaana mbakwate baleke kubeera nga baziza okubeera nga batambula n'okwetoloola fa inna shaytana yantashiru hina idhin kubambudde obwo shaytani ezibeera nga ziri mu kusaasaana فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوه بده كزيكزه كما زوك بنا كاغenda magabi mazoku bera ngudde wayo butambula kati mberenga mbata waghliqul abwaba berenga mugane emiryango mbiseera ebyo byennyini wadhkuru ismallahi mwogerinye Allah subhanahu wa ta'ala mugale emiryango egyo fa inna shaytana la yaftahu baban mughlaqan shaytan tina buyinza tina maani gagula mulyango gwonna muntu gwagadde ng'asosuka ogerenye Allah subhanahu wa ta'ala hadithi yatugamba ndi mweri mu Bukhari ku namba 1334 ne Muslim 2212 subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh